David Lewis Lubongoya versus NRM. Katusooke tulabe bakwatako bombi. Okusooka Richard Todongo, Deputy Secretary General okumala emyaka 5 nga tannaba kufuuka Secretary General. Yaliko Deputy Secretary General okumala emyaka 5. NRM balowooza nti yandibadde alina obumanyirivu obumala n'amanya n'engeri gy'akolamu obutamulabisa. Yaliko Cabinet Minister owa Political Mobilization, yaliko Minister. Ono yaliko member wa Parliament akiikira ekitundu eky'Ennoya mu Parliament y'omwenda, era yasavingako nga Special Presidential Advisor ku nsonga ez'amaamuka g'eggwanga. Yaliko Commissioner owa Constitutional Review Commission, akakiiko akateekebwawo okwetegereza ssemateeka w'eggwanga. Eyo ne experience agirina. Mwene bamugamba nti ne experience yonna gy'oyina n'oba nga tosobola kukola kwenkana David Lewis Lubongoya. Yaliko chairman owa URS Staff Union, yaliko Guild Speaker Makerere University mu kaseera ng'akyasoma. Bimu ku ebyo biyinza okuba nti bikwata ku musajja ono, ebisinga bikola ng'akyali mu myaka atulidde mito. Musajja muyivu ekimala, ofaananako nga David Lewis Lubongoya gwe ngenda okukubuulira nga tumaliriza ono. Musajja muyivu mutendeke ekimala, kubanga alina ne honorary doctorate eya humanity yamuweebwa Theological University ya ggwanga eritibwa America. Muyivu ekimala. Mwene yali bamugamba nti oli musajja muyivu, wandibadde okusobola okukola ekiwerako okusinga ng'otudde butuuzi ku kitebe ekya Ddondo. Todongo ono mpuliriza era ayina master's degree mu international relations okuva Makerere University. Ebya diplomatic studies byonna abimanyi kubanga abisoma. International relations and diplomatic studies e Makerere. Muyivu ayina postgraduate diploma mu management okuva ku UMI. Kitegeeza nti ono asobola bulungi nnyo okumanaginga ebintu ne bagamba takoze. Ayina bachelor's degree mu economics and political science okuva e Makerere. Yasoma ebitabo gwe abitegeera. Akati ng'ogyeko ebyo yafunako training okuva mu ggwanga lya America, ayina training okuva mu ggwanga lya China. Musajja mukulu ono nga tannaba kweyunga ku university eya Peking esangibwa mu kibuga ekiyitibwa Beijing mu ggwanga lya China. Yakola executive program mu ggwanga lya America, waliwo abakulembeze abato abagenda maaso n'okubeera selected okuva mu nsi yonna. Abakulembeze abato bamulonda n'agenda munda mu ggwanga lya America. Programu eno yali egenda maaso n'okulabika nti obaolyawo etunuulira abakulembeze okwetola ensonga na America ng'alina engeri gy'ayagala okusomesa abantu. Demokrasiya w'eggwanga lya America atambula atya, American democratic and governance system, and how the third world countries can benefit from the system. Nga America agezaako okusomesa amawanga demokrasi wa bwatambula atya, era amawanga agali mu tuluba erya third world omuli ne Uganda bayinza kutambula batya. America eselectinga bakulembeze okuva mu nsi yonna naddala abato. Ono yali omu ku abo abakiikirira Uganda, bamuyita Richard Todongo. Kakati mukadde ng'ali mu ggwanga lya America ng'asoma, Richard Todongo ompulira bulungi yafuna training eziwerako omuli okutunuulira endagaano ya America n'Africa etibwa AGOA, okwetegereza emirimu egikolebwa ekitongole ekya International Monetary Fund ekigenda maaso n'okulabika nti obulawo kiwula ensimbi, emirimu egikolebwa ne bwe gitambuzibwa mu World Bank n'ekitongole ekiyitibwa World Trade Organization System, byonna nga bigenda maaso n'okulabika nti bitambula, n'engeri amawanga amaavu gye gayinza okukozesaamu ebitongole bino okwegubako obwavu. Era wakati mu kusoma ng'ali ku training eyo, Richard Todongo, Secretary General w'ekibiina ekya NRM, yagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo asomesebwa evolution of the American corporate system amanga many others, ebintu ebiwerako. Kaakati yali omu ku mawanga ago, amawanga gali 21 agayitibwa ne batwalibwa ne basomesebwa. Richard Todongo yaliko. Kakati ne experience yonna maze okulabika nti agifuna. Bwe yakomawo eggwanga lya China era bamuwa scholarship endala
agenda asomera munda mu ggwanga eretuba erya China university emu kwezi zisinga okusimwamu ekitiibwa mu nsi yonna gye bayita Peking University bamuwa scholarship eno Elite University abakulembeze atuliriza ab'enkizo ddala gye bagenda maaso n'okuba nti batendekebwa. In fact n'abakulembeze b'eggwanga lya China basinga wano Peking bamutwala n'atandika okuba nti asoma. Kakati abayizi abasomera wano okuva ku mutendero gw'ensi yonna bagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo bateekingibwa oba bayita mu global governance from the Chinese perspective. China agenda maaso n'okulabika nti oba abasomesa enkolagana wakati wa China n'amawanga aga third world especially Africa. Bamanya entale eziri wakati w'eggwanga lya America n'eggwanga eritibwa lya China, entale ez'ebyobusuubuzi ne bazibabuulira byonna ne babitegeera. Era wano ku Peking University abayizi ababeera bavudde okwetoola ensi yonna bagenda maaso n'okuba nti bategeera how China became the second biggest world economy mu kadde katono nnyo, byonna ne babisoma. Kakati engeri China gyekozesa mu population yaayo okwekulaakulanya byonna tuliriza babisoma wano. Kati training agirina Richard Tudongo mwene ale mbamu bangi bamugamba nti oyinza otya okuba nga tosobola ne experience gy'olina ebitabo by'olina ebiyitirivu bikiyinza kuba kityanga abasajja batubuutikidde mu kaseera kano nga Secretary General Nupu yakajja mu bintu yayogerebwako nga gw'otudde butuuzi ku budget ennene nga bwe bitambula. Kakati Tudongo atuliriza yoyo. Kakati era yali omu ku ba executive members abalondebwa bagende mu African Council Political okuva mu okugenda mu kitongole kyekitibwa African Council Political Parties. Eno Pan African Council etunulya ebibiina by'ebyobufuzi bagenda maaso n'okulabika nti beera bamusindika abeere ng'atuula kwako akakiiko. Kakati mu bufunze Richard Tudongo mwene ali bamugamba tukubanja wino ekawempe byatambudde si bwe twabadde tubisuubira, naye bino bimu ku bimukwatako. Okusooka musajja muyivu naye nga tali aggressive, si wa hand zone, muyivu ow'ebitabo alowooza nti ebitabo biyinza ogenda maaso n'okugamba nti oba oli ebimukolera. Era bagamba nti omulimu gwe yandibadde akola oba oliawo Right Honorable Nabbanja yagenda maaso n'okuleka nti agukola ye nga Secretary General, nti ekibiina akigattako kitono n'aweetaaga okulabika nti oba oliawo afuluma tafuluma abeera yeetulidde kubanga ebitabo alina bingi. Ekirala nekyaye nga ye tali aggressive, ekirala si mwogezi kiri awo, ekirala munda mu kibiina ekya NRM wajjudde entalo nti musajja wattu agezaako oluusi okuba nga akola naye nga talina waakolera kubanga balina entalo. Jjukira nti ekibiina ekya NRM kyekyolaba kyatuuka n'okuteeka woofiisi endala gye bayita Office of the National Chairman ekulembera omukyala Namyalo Hadija ekyamugo. Kakakigamba okuba nti eno musajja wattu newankubadde nga bamunenya obutaleeta weeniye kawempe wano ekyamugo buli kimuwe kiggwera woofiisi ye yasigaza emirimu mitono ddala. Richard Tudongo katudde ku kabiyite w'abangi bwebagenda maaso n'okuleka nti bawaana okukamala ye David Lewis Lubongoya. David Lewis Lubongoya munnamateeka omutendeke mbagambye nti kakati ono yafuuse darling mu kibiina ekya NUP mu kaseera kano. David Lewis Lubongoya tagambwa kabi ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro. Munnamateeka omutendeke gavumenti eno yali emaze n'okujja mu buyinza, musajja si mukulu nnyo, yafuuse darling mu NUP, bamuwaana okukamala bamusuusuuta okukamala bagamba nti twafuna Lewis twamala mu kaseera nga n'ekibiina kyagenda dda maaso n'okulabika nti kimuwandako eddusu. Ono yennyini bwe twogerako David Lewis Lubongoya agende maaso n'okulabika nti oba oliawo aweebwa flag y'ekibiina kino akiikirira ekitundu ekya Kampala Central mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Newankubadde nga abamu ku bannakibiina balowooza ne ba analyst ab'ebyobufuzi bagamba nti okukwata David Lewis Lubongoya n'omulimu ogw'ettendo bw'abadde agenze maaso n'okulabika nti oba oliawo akoze ku kibiina kiyinza ate okutaataaganya emirimu gy'ekibiina ekya the National Unity Platform, naye nga agaliwo galaga nti ono baamukkiriza dda yabakwata bendera y'ekibiina avuganye mu kifo ekya Kampala Central Constituency. David Lewis Lubongoya bagambye nti agenda okuzaalibwa olwedde nga gavumenti ya Museveni yajja dda mu buyinza kubanga ebiwo biraga nti azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 6
January omwaka 1988 so nga government ene eriko yaleze mu January nga 26 omwaka 1986. Kakati ampuliriza ono amanyiddwa okubeera lawyer omutendeke munnabyabufuzi era lecturer. Omulimu ogw'amaanyi agukoledde ddala mu kibiina kino ekiyitibwa National Unity Platform nkutegeezezza nti bamuzaala mu bitundu eby'embalala wa myaka 37 akaseera kano kikyali kibebi kyana kito ddala newankubadde ng'ebintu akoze bya kintu kikulu. Buli omugenda mu maaso n'okweka nti oba oli olunaku olwaleero ayimba linnya lye Lubongoya. Mbagambye nti nga 6 January 1988 lwazaalibwa mu bitundu eby'embalala Western Region. Azaalibwa abazadde okuli Goodman James Lubongoya ye taata, ate nga maama ye Nankunda Medias David Lewis Lubongoya. Asoma ku ssomero eritibwa Kanyaryeru Primary School, oluvannyuma agenda ku Lekembolo Secondary School, era gyagenda maaso n'okuleka nti atuulira ebibuuzo bye ebya Uganda Certificate of Education mu bufunze senior ey'okuna. David Lewis Lubongoya oluvannyuma agenda ku Nganwa High School mu kitundu eky'Ebushenyi gy'asomera senior ey'okutaano ne senior ey'omukaaga, era agava eno galaga nti wano ku Nganwa High School yali prefect era yali omu ku bayizi abaali bakassazo ekyenkanidde awo ebintu nga babikuba bilulinda ng'amagezi gamwesera, era eno gy'atuulira senior ey'omukaaga. David Lewis Lubongoya olw'okuba nti yali mwana mugezi nnyo ekyenkanidde awo yagenda maaso n'okuba nti yeeyongerayo okusoma bachelor's degree mu mateeka okuva ku University enkulu y'eggwanga e Makerere. Oluvannyuma nga maze okusoma bachelor's degree mu mateeka e Makerere yeeyunga ku Law Development Center okufuuka advocate mu mwaka gwa 2014 afuna award. Agenda maaso n'okweka nti afuna scholarship okugenda okusoma master's degree mu mateeka ku University y'e Harvard mu ggwanga eri America. Kati ampuliriza oyinza okuba otero kimanyi emu ku university ezisinga okusibwamu ekitiibwa okwetoola ensi yonna, emu ku university ezisinga okusomesa abantu abanene mu nsi yonna yeeyo gye bayita Harvard. Ya muna mu ggwanga eyitibwa eri America yafuna scholarship n'agenda e Harvard. Oyo gwe mulaba alumni wa Harvard University magezi gamwesera David Lewis Lubongoya. Kakati natuuliriza ng'ali ku Harvard essira yasinga diteeka nnyo ku kye constitutional law, amateeka agassemateeka oba amateeka ago gatambulira ennyo ku zissemateeka. Awo yasinga okusoma. Bw'akoma mu Uganda ng'avudde amaze okusoma master's degree okuva ku Harvard, bwe yakomawo yakolako katono mu kakiiko ako akayitibwa Equal Opportunities Commission kaggwanga akavanza okulaba nti abantu bagenda maaso n'okweka nti bafuna kyenkanya emirimu ne mu bitongole ebya gavumenti. Kakati aba akyali awo mu Equal Opportunities Commission agenda maaso n'okweka nti aweebwa opportunity endala okusoma ku University of Oxford muna mu ggwanga erya Bungereza. Lubongoya gwe twogerako bwe bagamba nti amagezi gamwesera, musajja mugezi ekyenkanidde awo. University 2 ezimu ku ezo ziri leading okwetoola ensi yonna gye yasomera ebitabo. University of Oxford okuva munda mu ggwanga erya Bungereza etewoli agenda maaso n'okweka nti agiyisaamu amaaso ne University ey'e Harvard mu ggwanga erya America. David Lewis Lubongoya kakati ku University of Oxford e Bungereza gyagenda maaso n'okweka nti afuna master's degree mu International Human Rights Law. Musajja amateeka agamanyi. Bwe yakoma mu Uganda David Lewis Lubongoya ng'avudde munda mu ggwanga eri America, avudde e Bungereza, Lubongoya ono yagenda maaso n'okweka nti akola emirimu egiwerako omwali n'okukola nga lekekyala ku International University of East Africa mu Kampala. Kakati ampuliriza bye tugenda mu maaso n'okuba ntukubuulira bitandikira wano. Akomyewo akoze emirimu egiwerako, afuna omulimu ku International University of East Africa. Kakati kaali kaseera kano kennyini Katonda wamusisinkanyiza ne mu kaseera kano president we Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Bakira Bobi Wine nga muyizi wano, Lubongoya nga musomesa. Ne bagenda maaso n'okweka nti boolyawo
bakulagana nnyo okuva olwo n'okutuusa olunaku olwaleero babadde ba mukwano. Omukwano bagujja ku yunivasite gye bamusanga ng'asomesa. Kyagulanyi bw'agenda maaso n'okweka nti ampuliriza yeesimbawo mu by-election mu 2017 ayingira palamenti. Lubongo yooni yali afuuse mukwano gwe, yali omu ku baali abawagizi be. Kaakati ojjukira nti mu mwaka gwe gumu Lubongo yali tannaba kulabika nti obaolyawo asala eddiiro, era nga kigamba okuba nti yali muwagizi wa President Museveni n'ekibiina ekya NRM. Kigamba okuba nti ye wa musajja yali asomye amateeka nga gategera bulungi, ate nga amateeka ge yali asomye gaali ga constitutional law Ebungereza ne munda mu ggwanga etibwa America, yakisoma mu America ku Harvard. Bwe yawulira nti waliwo enteekateeka okukwata ku ssemateeka w'eggwanga bamuggyeko ekkomo omukulembeze asobole okwesimbawo beyond emyaka 75, kyamunyiiza nnyo ekyenkanidde awo, era n'alaba nga yali tekyalina kyakkola okuggyako okwegatta ku muyizi we yali amaze okulabika nti ayagala okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga. Bw'atyo David Lewis Lubongoya ekibiina ekya NRM n'akisuulawo, President Museveni n'amusuulawo, n'ajja n'agenda maaso n'okuba nti yeegatta ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ne batandika okutambuza ekintu. Katampuliriza mu mwaka gwa 2020 Bobi Wine, Lubongoya ne ba key figures mu kibiina ekya National Unity Platform bagenda maaso n'okuleka nti bakironkinga. Mu mwaka ogwa 2021 David Lewis Lubongoya n'afuuka Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform, era n'agenda maaso n'okulabika nti ampuliriza akiyambako nnyo okufuna ebitundu bikyafuna ekibiina ekya NUP n'okutuusa olunaku lwaleero bagamba nti akalulu be bagenda maaso n'okuba nti bakawangula. NRM yakwatamu kakwate, era nti singa tekwali kakwatamu Kyagulanyi Robert Ssentamu singa mukulembeze w'eggwanga nti naye abasajja bagenda maaso n'okulabika nti obule bakakwatamu. Kakati nti bingi ebituukiddwako ekibiina kya National Unity Platform akaseera kano bingi ku NUP byetuuseeko gabadde magezi, bubadde bukozi oba David Lewis Lubongoya. Musajja amateeka agamanyi ate naturally mugezi, kyokka nekisinga okulabika nti boolyawo bamutendereza ezimu ku nsonga lwaki bamutendereza nnyo essaawa eno. Musajja wa hand zone, bangi bagamba nti newankubadde omusajja munnamateeka eyandibadde mu masuuti naye ate ali down to earth olw'ensonga nti abeera mu bafuutu soja, ono afunye obuzibu, ono ali mu ddwaliro, ono agenda ono afiirirwe taata we, ono alina embaga abeerawo. Era nti mu bakulembeze ng'oggyeko principal w'ekibiina nti ebiseera ebimu tabeerawo ne mu ggwanga tabeeramu ne events ezimu tazibeeramu. Ono David Lewis Lubongoya bagamba nti buli kimu abeerawo. Akalulu ke kawempe bagamba nti okumala wiiki 2 kundi musajja wattu abadde n'okwebaka teyeebaka. Kakati mwene ali mu ekivumisa Todongo kwe kuba nti mu kaseera kano ye akolera ku budget ennene tasobodde ku delivaringa win. Enjawulo wakati wa Lubongoya ne Todongo weriwe wano nti ono wa hand zone oli wa office. Bombi basajja bayivu nga bwe nkubuulidde. Todongo gye yasomera ne Lubongoya gye yasomera, bombi basajja bayivu, tiwali gwobuusabuusa maaso wakati mwatuuliriza mu bitabo. Bombi basajja bayivu ekyenkanidde awo. Naye enjawulo weeri ekivumisa oli Todongo bagamba nti ono omusinga experience. Kituufu Todongo aleka ayina experience okusinga ono, naye ate ono akusinga obukozi. Ekirala oli ali ku budget nnene, ono ali ku ntono. Ekitegeera bimu ku bigenda maaso n'okulabika nti bireetawo enjawulo. Kakati bagamba nti ono ali ku budget entono ayinza tu okuba nti ekibiina akiwanise, nga gwe Secretary General wa NRM ayina budget ennene, tosobola okulabika nti ovaayo. Naye ekirala enjawulo wakati waabwe bombi ye personality yaabwe ng'omuntu, nti ono ayinza okuba yangwirwa nnyo abantu ate oli ng'oli takisobola. Ono naye atuuliriza ku bombi tekuli musajja muganda, ono musajja munyankole, oli musajja mukyoli. Okitegedde bombi siba wano wakati masekati g'eggwanga, buli omu alina gy'ava. Bamugamba nti naawe osobola okushayininga ng'ono, olaba yava mu Ankole najja n'ashayininga kaakati wano mu kibiina ekya NUP ekimanyiddwa nti kijjuddemu Baganda, naawe osobola bulungi okuba nti wava giwava n'oshayininga. Yemu ku njawulo gye njagadde okubuulira Todongo versus Lubongoya. Omukugulu kongonoho eggulire okunoonyereza n'emboozi enkambwe. Omukugulu kongonoho waka kuwaka.